Jennifer Full Figure versus Tamale Mirundi Junior, Kasuku, Zubeda Byantalo, Simon Palata, Kagato. Njagala tugeraageranya amaanyi ga Full Figure n'amaanyi g'abantu bali mu kugugulana nabo. Tusalewo oba abasinga oba bamusinga. Yesu yagamba nti bw'oba onaalwana n'omusajja ow'amaanyi, osooka n'otuula wansi n'obalirira ebyokulwanyisa by'olina. Bw'olaba ng'alina bingi, 1 mutabagane, kubanga ajja kukuba abitwale. Kati njagala tuzuule oba Full Figure ne Tamale Mirundi Junior, ne Kasuku, ne Zubeda Byantalo, ne Simon Palata, ne Kagato, ani asinga munne. Kubanga bano oli onjogedde omu, bano njogedde abantu 5 nga bali ku omu. Tutandise bwe tuti. Nze nja kusooka okubagamba, this is my confession, nze Full Figure yannema. Kubanga omuntu gwe sina kye ngenda kukola saagala kulwana naye. Omuntu atalina kyafiirwa saagala kulwana naye. Full Figure afaako n'azuukira. Gwe mulembe gw'abantu be twakula nga tuwulira, wabula from nowhere n'akomawo ku scene nga tewali asuubira nti ajja kudda. Kati oyo abeera muzibu kubanga emagomba amanyiyo. Full Figure obulamu bwamukuba nnyo. Mu mbeera y'okumukuba nga avudde mu kuyimba, takyali serebu, erinnya mweri kubanga erinnya Full Figure nga livu, Jennifer Full Figure nga balivuga. Naye nga talina ssente. Katonda n'amuyamba n'akomawo ne Kyagulanyi Robert yawo yajjira we yakyakira. Kati tosobola kuzza Full Figure mabega. Oba oyagala oba toyagala. Kyokka ate nga mulimu abalina ebyokufiirwa baki? Ekyokubiri nze ayogera. Emikisa gyonna kwentudde Full Figure yaginyungira. Mu mbeera eyo ne bw'abeera mubi, ne bw'abeera mulungi. Waliwo kyensirika busisi ne mutunuulira kuba tavumika. Tomulizoninga. Ojja kwogera ebitabitegeera yalowooza omuvuma. Akulyetingeko entalo. Akwogerera awantu gye wandijja akasente oba gy'olina connection ne muta. Ne muvaako ne mwenenya. Era ndaba mulabe. N'okumwogerako obwogezi weegendeza ayinza okugamba lwaki wanjogeddeko? Obadde wakunvuma. Muli batemu mmwe. Mbamanyi. Nakutwala wagone. Nakutwala wa? Ne muta. Kakati ekisooka Full Figure ali ku level esingane, ali ku level ya minister. Lwaki? Nti Full Figure ne level ya MP yagibuuka. Omanyi lwaki yagibuuka? First of all is a presidential advisor. Nze ndi presidential underwear, ye presidential advisor. Omukazi ono gw'olaba ayogera ne Museveni directly. Ekyo nno oyinza kinyooma gwanda ba Buganda wange. Naye sikulimba. Tofuna nkosi eva mu State House nga muzeeyi ayogera naawe. Va ku bino Kyagulanyi akutte mu ngalo Besigye mulabyeko kabaka mpuubiddeko. Twogera omukulembeze w'eggwanga nakkubira essimu ne mwogera eddakiika esoba mu 10 oba 2 oba essaawa nnamba. Ekyo ekintu kinene wano. Buli muntu anoonya Museveni. Ne ba minisita bamulaba buli Monday nti bamwogera naye. Era Jennifer Full Figure musobola okugenda nga muli mu lukiiko nga lwabuvunaanyizibwa kasita muzeeyi alengera Full Figure ebirala byonna ng'abireka wali ng'agaba obadde ogamba otya muwala wange ne kusaasira oyo. Kati Full Figure ali ku level esinga n'ey'abaminisita kuba abangi ne centers basinga. Ba MP tubamanyi bulungi baavu. Basiiba wahamu nga ffe bwe tusiibayo. Ekitegeeza Full Figure mbu ssente we bwakuŋŋaanyiza level kwali ne baminisita abasinga ssente ne ba MP bangi abasinga ssente. Jennifer Full Figure mukwano gwa Jenosale Fanfe. Muganda wange, Jenosale mu government ya Museveni ayina amaanyi. Agamanyi kati ba foot soldier abasinga ababiwulira obuwulizi babite. Ne Jenosale omunoonya n'akubula. Ne ba minister bamunoonya tabalaba, tebamulaba. Ne Full Figure wayagalidde wakola ki? Wamulabira. Ayinza okubaamu akatwewunguke kakola ne Jennifer Full Figure wa amaanyi. Jennifer Full Figure wamuhoozi takonko nate nga president yaddako. Jennifer Full Figure ewa hamu Kigulu amuli ku mutima bwati. Amakigundu agala Jennifer Full Figure n'okusinga ffenna. Akola wa Pastor Bujingo. Pastor Bujingo ye top pastor kati olwaleero mukimanyi bulungi. Era Pastor Bujingo omu yekka yeesobolera social media ne ba foot soldier bonna nga yayogedde. Jennifer Full Figure is a lucky fool. Tukkirize waliyo omuntu nga gw'olaba ng'omusiru naye ng'alina omukisa. Ye muntu gw'osanga nga buli kimu akirina nga tasaanidde kubeera nakyo. Kubanga Jennifer Full Figure n'olubulu abantu be yajja nabo olwalira abasinga aga amazima. Kati Full Figure ekirala kimufuula ow'enjawulo
ndi one man's army ayogera ekintu eki nekisinga ekyaba social media yayogera ku genocide ne President Museveni yakola video eki buli muntu namubuukira buli muntu nakyogera ku full figure ayingira mu kintu olunaku lumu nekikyuka oba mukya walune byayingira mu gatabitegeera nebyo ne bikyuka ne bidda ku side ye kitegeeza full figure asinga Tamale Mirundi Junior Kasuku Zubeda Mpalata Kagato bonango bagase kuba yasobola okwogera ku kintu kimu nabali ne bakyogerako wichi nga yakyogerako mulundi ogu ne basigala nga tebatuuse kugaba okunyikira abantu nga tekwenkanye listenership ya full figure esinga ba bloggers nga bibiri ngo bataddawo kati bano abamulwanyisa oba abayomba naye okuli Tamale Mirundi Junior Kasuku Zubeda Simon Palata Kagato they are just mere bloggers others are presenters and bloggers ekirala bonna be munoonya mu bulamu yabalina mu ttaano omuntu asobola okwogera neddanze genocide simwetaaga asobola okubeera muganda wa Salo omwetaaga Museveni omwetaaga kati bonna be tunoonya full figure abalina kati kitegeeza full figure is way high oba mukutegeera kwe oba mutategeera bwe oba ki asingira ddala abantu nga bataano abamuvuganya kubanga yayogera omulundi gumu naye bba abantu nga bataano bakoze live bakoze pano bamwogeddeko naye era ebigambo yasigala nga ayogedde ku Zubeda bikyaliwo era bikyavuga okusinga Zubeda byazzeemu tudda ku kigambo ekirala Simon Palata Kagato ayina degree family ya Kagato bagagga kubanga Kagato ye family ya Simon Malende ye family ya Musumba Musumba Sala bakulidde naggulu bagagga ebukojja bagagga neje bamuzaala bagagga kati ate full figure tuwulira bamulonda bulonzi nga bamuja atunda ebintu ku kkubo najja kati bwabanga Kagato ayina degree akulidde nga akuzenga planned kid naye katane Simon akuzenga planned kid asomedde ekitende n'afuna degree n'akaana ne Zubeda ayina degree omukyalo omusiraamu ateredde full figure nga muli wambizi n'akwatagana ne Kasuku ayina degree 2 musajja wa amaanyi musajja semaka yevuga ali anywa ne Tamale Mirundi Junior ayina degree full figure atayina wadde ebbaluwa ya P7 ababa kubye ekigwo nga abasinze temwina kyakuddamu bwe mbanga wichi ziri 2 nambanga mweri jezo n'abalimo bakuba ekigwo ababa sinze taina education background taina family byava bano bonna benjogedde Kagato taina family eteredde Simon Palata ina family eteredde Zubeda ina family eteredde omuli Bahajja ne Bahajja abagagga Kasuku ina family eteredde Tamale Mirundi ina family ngundivu Jennifer full figure tewali amanji yafa buli omwala bamulabe alinga nsenene tomanyo baziva mu nyanja obaziva mu ttale wabula oziraba bulabi buli gwa 11 nga zitumbudde ku mataala nakati wali amanyinse nene gye ziri lindo ogwokuna n'ogwe 11 gikola jja kulaba ndabe full figure takyalina future talina kyafiirwa ne bakunamira kyokka Kagato Simon Zubeda Kasuku Tamale bakyanoonya future abamu bakagizuula kati kitegeeza nti talina kyafiirwa nze kye kyamunnemesa asokuwe mulebiwemulo asokuwayiriza ebiwemulo ayirizo ne babiwuliza nga bya bulimba n'akuttira erinnya ate nga ffe tukyanoonya future finance full figure asitula kalinaawo ngewa live full figure yefuula ng'omunaku naye financial ayimiri talina kalina emu talina mmotoka emu full figure aliisa abantu abasoba mu 100 oyo gwolaba ayina ebibiri n'ebiru esiwagira byakola nenjagala kukulaga nti oba abantu abalina diguli abavunanyizibwa nga 10 beegasse okusuula omuntu alina wadde ebbaluwa ya P7 oyo aba abasinze kati mu finance full figures doing fine yefuula ng'omwavu asobola okusigala nga asaba n'okusigala nga akola kubanga abantu kasito balaga nti ogagga wadde tebakuwa naye era ye asigala asinga bakasuku bonna ng'obagase sigambe sekinoomu bw'ogatta ebyobugagga bya Tamale Mirundi Junior ebya Kasuku ebya Zubeda ebya Kagato n'ebya Mpalata full figure ogu gano mazima abibasinga full figure ayina ebintu bingi that's the truth sijja muchekera nnyo kubeera nanga ayinza okunvuma full figure asobola okukwata omu ku omu n'abateeka ku poliisi ne babasangawo kyokka ate bo tebasobola kukwata full figure toyina leero woosobola kukwata full figure kubanga president yamuvunaanyizibwako era tewali asobola kulisikinga kuteeka full figure ku kkomera
ago mazima tuchikirize lero tuogerera kizibo teka full figure abantu wonna ate bwakuwabira abalamuzi bangu y'omusango kubanga bamutya ayinza okujjonkera omulamuzi namujja ku City Hall wali akasende bamusule kapikyolwa kati tegeera kino nti full figure asobola okukwata Saimo asobola okukwata Kasuku asobola okukwata Kagatto asobola okukwata Tamalemi n'omukwata Tamalemi yali amunywezezzaako ku poliisi babimaliriza ne bahamu yali amukutteko ate bo tebasobola mukwata kati oyo nankubadde Kasuku era abana n'avaayo naye oli bwakuba oli tolwejjaako nkuwawaabidde tabula kyakujjako tudda ku phone book essimu ya Saimo n'essimu ya Kasuku n'essimu ya Zubeda n'essimu ya Kagatto ya Tamale abantu abalimu bwogerageranya abali mu ssimu ya full figure nga full figure ayinamu eya Muzeeyi eya Genosale eya Muhoozi eya Nalweiso eya Tayebwa eya Mama Amongo Kasuku nga ayinamu eya Shalom ayinamu eya Kagatto alinamu eya bano batera okuleeta ayinamu ya Dr. T amazima kali bwe kati ndi full figure oyo gola batasoma era omuwemuzi abacha abasinze kati solution eriwa buli wondaba banafa bawumukati School of Journalism and Mass Communication baba kundeetedde mikwano janga operation Earth Creation DCCU ne Genosale mwebale emirimu gye mukola banafe aba nema mwebale wali omukwano gwange Idi asinga mu Uganda bamuyita akankwasa balirego omukwano gwange nambeemu oyo ye Idi gwe nalabi akwata obulungi emirimo gye oyo Idi bamuyita akankwasa balirega yakulembera nema I salute subscribe ya kumutukuvu simu ya nsiro musamuziremu kaga munya 292 Tavani Woods mwebale mimojo na mukola solution yeriyo tya full figure atya nnyo okumulumba maaso ku maaso era full figure bw'omukambu waliranga mwerabako nokaba akaba kubanga mukazi bimugwako ye solution yesooka full figure kumulumba omutabukire omugambe to mama nga Isima yatabukirako lumu full figure mama nyamo kasito mutabukira ngadduka kyokka ate olw'okuba ayina abasirikale abamukuuma full figure tomumanyira nga awantu wonna agamazima full figure oba yalogerawa oba yasabirawa simanyi full figure ayina security full figure oyinza omuvuma n'akubira gundi afande ddamulira ne bakuyigga ne bakukwata awantu wonna mu byekisiru ekyo kizibu okulumba full figure mutabukire kati ekiddako ki you keep quiet full figure aswala nnyo ng'akwogeddeko n'otamuddamu era kimuluma n'akuvuma emirundi ng'eki nga tomuddamu ng'akuggyako engalo so kati ke magezi gemba wadde yoyo full figure versus others status Benz Mercedes Ham Kigundu ne Ham Stadium ne ajasini batumiddeko